naye bwakuwanga ekintu nga kiri mu bbaasa giguliraawo Eria lukwago bwakuwa ebbaasa yayitako wamawulire n'awa Christmas package yali wange n'akuba omukazi n'amugamba n'amukubira omusajja aleete enkoko oyo nzija n'atomya ebintu agenda okuyuza ebbaasa nga mulimu obwebiri ebiri obukadde 2.2 nanti ababba nange yeyanziba ababba nange yanziba basajja bagumu nnyabo naye ku luno agenda zigaba lukwago agenda zigaba Saggwa n'onyo kimuleka wa era bw'omulaba tosenguka hafi yatwisizaamu yatuwadde ebyaffe Saggwa n'ono tetutaligase ye lwaki yazenga independent lwaki yantirese n'akuuma ekitiibwa kye andi kati Saggwa naye yetadde tukiyita pendulum kapendulum bob kabuno mizani bw'embizzi oba birigi birigi ye bwekoona awabi kigenda kudetermininga his future future aweddewo dda batadda nfa wali ku ground eyo tadda kubanga okwokudda kwa Sseggona kulimu essaba n'okusiiba n'okunoonya mukama n'okwegayirira abaana byabufuzi tetulimu okutobba kubanga kino kyenkugamba bano kye batandika bonna tebalina kye bakolera bantu wabula bino by'olina okumanya gwagamba mbu bagobya ab'ebitiibwa nti bw'otunulamu ng'oggyeko kiri nti nabo era tebalina kye bakolera bantu nti ebyobufuzi bikola na numbers twebuuza opposition neefuna abantu abo bagende bavuganye etteeka mu parliament. The answer is no. Kaakati kiki kye balina okukola ekirala kye tubasuubiramu holding the parliament accountable. Naye bw'oba otuteyo abatasoma accountability tegenda kukola ki kubaawo a person who can't understand the report budget tulabe kino kikugamba andi ngenda kugamba budget proceedings toyina kyoba ogattako kakati naye kyoba okoze ate oba okoze kirungi kitya ebyobufuzi byaggawana mugaati kati ne walukagayina bagenda okugattako okitegeera ffe tetwandiridde ku ssente za parliament singa siba ssennyonyi abo singa siba Joyce baagala okitegeera nti ekintu bwe kisaasaanako abantu nabino byokgenda ng'otembe yambu yakubba si yakubba oba yakubba ate gwolemeddwa okukwata omubbi okyakola ki vaayo